kusonda ensimbi eza campaign mu ggwanga lya South Africa dala mu Eastern Cape bakutegeeza nti ojja kukubira balimpadde abantu basatu ojja kukubira province coordinator mukulu Mutyaba Moses ojja kukubira province mobilizer mukulu Ismail oba kubayita coach ku simu ey'omungalo oba ojja kukubira Ngokobo town coordinator Mr. Muchiru ku simu zaabwe ez'omungalo. Esimu esooka eya province mobilizer Isma coach eri 0640809068. Then eya Ngokobo town coordinator Mr. Muchiru eri 0780385229 bwetu bwina okubeera. Katugende kalanga akokubiri. Akalanga kokubiri kasongoye kati. People Power Nation Platform UK. The peaceful protest on 12th of September 2025, which will take place at 10:30 up to 16:30 UK time. And on 15th UK Africa Business Summit in 2025, the Royal Horse Guards Hotel and 1 Whitehall Palace, London, 2 Whitehall Court, London, SW1A 2ES. Bakuganda, UK should put people, human rights, and rule of law over profit and stop biwochi sibitegeera bibiri mu kababe kolaze mu kantu katono nnyo nenga mbategeeza nti ejja kubeera kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bannayuganda bakutegese naddala bakulembera ekibiina kya National Platform Sakone people bajja kubategesa okwekalakaasa ennaku z'omwezi 12 mu ggwanga erya Bungereza. Mudde mukola akapapula kano mukatereze then tuleke tugende mu maaso kati kansembeeyo kano. Alright, mwenna abagenda okunoonya ekigule magala eddiba mufuna akaseera ne munyenya kugalibengo ne mulya ku ssente zammwe. Ndi wano bategeeza bannayuganda bonna bwangala mu ggwanga lya Bungereza nti Afrigo ngeweza emyaka 50 egenda kubeera butereevu mu ggwanga lya Bungereza. Ejja kubeera nga nakuza omwezi 20 omwezi ogwa Septemba lujja kuba mukaaga mwaka 2025 okunyaggalyo enjija tanka saawa emu eyakawungeezi mpaka obudde gye bunaagoloobera. Bakutegeeza nti Afrigo Live Band in UK bakutegeeza nti ejja kubeera abayimbi ab'enjawulo omuli Ediawe omuli Titus Vibes omuli Winnie Nwach bagamba live in London Royal Regency 501 High Street Northern Manor Road, London, E12 6th. Okuyingira mu lukale kwa pound 50, VIP ya 7, emmeeza y'abantu 10 ya pound 7. Boto ojja kuba ng'ogenda okulya ku ssente zo nga bakutegeezezza mu nsonga eyo. Alright. Awo tuba tuvuddewo mu mulango, tuba tugenze kati ku nsonga enkulu eyatuleese. Ensonga enkulu eyatuleese ngenda kusooka neekuloku nejjondooza nabawadde ekigwalogi naye kankiddemu olwaleero kambaweyo ekigwalogi kino kankiddemu nkibajjukiza kuba bantu mwagala nnyo okulya video eri live okusinga video eri recorded. Mu kigwalogi kya leero ngenda kijja mu lugero oba mu njogera egamba nti asirise teyejjusa. Lwaki asirise teyejjusa? Ebiseera bisinga omuntu bw'asirika aba alina ensonga lwaki asirise era aba alina ebintu bingi byeyeewala. Kati mu kigwalogi kya leero bulobaka njala buweereza bannayuganda mwena gye muli. Ebiseera bisinga bannayuganda wonna gye tuli tuwereetera nnyo ebizibu nga twagala nnyo okumanya n'okuteeka ennyindo we zitalina kubeera. Buli wamu noyagala oteekewo ennyindo omanye ki ekiriwo okumekkereza wattu ofunye ebizibu. Lwaki? Muganda wange gwaliyo njala kugamba nti bw'osanga ng'omuntu asirise n'ogezaako mukaka okwogera bambi enkusaba tomukaka kwogera muleka asirike kubanga kyasirikidde tokimanyi oyinza obutakisobola singa akigamba. Bw'osanga ng'omuntu ng'asirise nga tayogera n'ogezaako okwogera naye n'agaana okwogera naawe mwesonyiwe kubanga tomanyi kikyasirikidde. Ebiseera bisinga abantu basiba obusungu ne basirika n'amala okwennyula n'alyoka afuna obudde obwogera ng'amaze okweggyako obusungu. Naye bulokako omuntu asirise n'omukaka okwogera ekinaavaamu oyinza obutakyagala. Ekyo njagadde nkiggambe okitegeere bulungi nnyo. Ekyokubiri mu kigwalogi gwe munnange era nga nkwongererezaako ku nsonga eyeesoose bw'osanga ng'omuntu ng'ali mu kwogera era togezangako n'olunaku n'olumu okugezaako okusirisa omuntu oyo ayogera
Lwaki omuntu bw'avaayo n'ayogera aba yejjako ekkonda oba ekko ku mutima oba ekiruyi ku mutima n'asalawo akugamba ebigambo ebyo byonna gwe ky'olina okukola wuliriza ebigambo byakugambye ojjemu ebikuyamba bw'oba tobijjeemu bw'olya nga tebikuyamba muviire otambule ogende. Ebiseera ebisinga abantu abasirika baba babi nnyo naye omuntu ayogera yejjako ekiri okugamba kiba kitegeeza nti aba yejjeko busungu. Wuliriza ebigambo byakugamba ojjemu bitakuyamba bitakuyamba bireke. Ate era tomukakanga nnyo kusirika kubanga ekimwogezezza tokimanyi. So mufubenga nnyo okubala embeera n'okugisoma mu mbeera yonna bw'eri. Nti omuntu oba avuddeyo okwogera muleka ayogere ekiruyi ekimuli ku mutima kimuveeko. Wabula bw'ate bw'omukaka ennyo ayogere oba asirike kitegeeza nti ojja kwekulira akabazzi kugulu nga totegedde kikyabadde agambye. Era ebiseera ebisinga abantu bafuna ebizibu bingi nnyo nga tategedde mu kigendera kya muntu lwaki akoze ekintu ekyo kubanga mukola ensobi. Omuntu asirise oyagala omukaka okwogera ate bw'ayogera oyagala omukaka okusirika kubanga byayogera gwe tebikunyumira. Si buli kintu kye bagenda okwogera kigenda kukunyumira. Njagala nnyo ebiseera ebisinga owennyo obudde ku bintu ebitakunyumira obiwulirize bijja kusingira ate byoloza nti bikunyumira. Kye kibadde ekigula lukikyalo katandika video era tutandisa ne Security Alert. Security Alert nneeno ngenda jjuwanvu ya mukko. Njagala bannansi mwenna mbajjukize nti tetuli mbyabufuzi. Tuli mbuwambe, tulwana buwambe kye tuyita occupation. Mu occupation mbakubiriza nnyo mutwale obudde mugoberera amawulire agatambula mu luwannanda lw'Abawarabu eyo gye bazaala Yesu Kristo. Ebiriyo ekintu ekiriyo bakiyita occupation. Bajjawo abantu abaddewo bateekewo abalala. Kati ffe waffe bakikola mu ngeri ya kubuzaabuza naye nga babuzaabuza abantu olwedda abaabuledda abadde basaana okuzuukusa. Lwaki? Museveni akozesa ensimbi, akozesa amawulire n'okulyetenga diversion ye nga bwakola ebibye. Kati ngenda bagamba tufighting watulwana occupation ng'ate ffe batumalawo. Njala kutegeeza gwe munnayuganda yenna ali awo Museveni taleka bujulizi wamala okukozesa. Nkiddamu Museveni taleka bujulizi wamala okukozesa. Aba ayagala akutte. Lwaki aba ayagala akutte? Tayagala muntu agenda muwaako bujulizi. Kati gwe munnayuganda yenna Museveni bw'akuwanga mission ogenda ogikole manya nti bw'ogikola akusindikiddeko omulala alina okumanya biki by'okoze na biki ebivudde mu mission eyo. Oluvannyuma bagenda kutta. Lwaki? Kuba tayagala kuleka bujulizi. Omwami ono gwe mulabye afudde olwaleero mu binkola etategerekeka. Honorable Zaake gwayogeddeko wano ono abatulugunyiziddwako ku SIU ekireka mu kiseefa house ekyo omusajja abadde akikulira ye Musa Walugembe naye afudde mu mbeera etategerekeka nga bwe tufunye amawulire ago ku mitimbagano ewakaawe kyannaku nnyo tyagenze amukuffe tetufunye bwenkanya. Mujjukire nti wenatulugunyizibwa ne ntwalibwa mu kooti nga bandeese ndi bukunya kooti neeragira ntwalibwe mu ddwaliro. Musa oyo ye yanziza mu kiseefa house ekyo ne bongera okuntulugunya naye Katonda talya nguzi. Mu mbeera y'emu gy'olamulamu abalala naawe gy'olamuzibwamu naawe ogenze Katonda akulamule. Naye kino kiba ekyokuyiga eri naddala abo abatulugunya abantu nga bakulembeddwamu komanda in chief waabwe ti bw'osiga bw'okungula ffenna tujja kufa naye tuyise bulungi bannaffe tulekeraawo injustices tulekeraawo okutukyalinga abantu kubanga Katonda atalya nguzi amala n'alamula. Right. Omwami oyo asangiddwa ng'afiiridde mu maka ge. Enfa ye teyawukanako n'ey'omwami gwe baasanga bamuttidde mu septic tank mu maka ge ekyengera. Omwami oyo yali wa Munyankole baamutta. Nera bw'ogenda ogobera trend ye oba omukullo era naye yali mu poliisi omwo ng'alinamu ebintu bingi. Ndi wano okubajjukiza nti Museveni bw'akuwa ekyama kye togenda mukolera mulimu oba ofuuse target aba agenda kutta. Kale mwenna mwegendereza ba indigenous abaddiringa ne Museveni ng'abawa emirimu egy'okukola okutulugunya bannansi ajja kubatta kubanga ye taleka bujulizi. So mutegedde bulungi nnyo. Wano wenjagala okugamba abantu bano wammanga. General Peter Erwelo
General Peter Erweru Oluganda olumanyi. General Peter Erweru Oluganda olumanyi eno last warning gyenkuwa era olwaliro enkola official ngenda kujja ku ladda yange. Eno last warning gyenkuwa. General Peter Erweru abamuga nti waki temuleka nafa no sobola kuleka General Peter Erweru afe lwaki. General Peter Erweru indigenous kyekisooka. Ekyokubiri is a high witness mu massacre eyali mu Bwakabaka ba Rwenzururu. Is a high witness mu massacre eyali mu Bwakabaka bwa Rwenzururu. Kati oyo musajja ali high witness Museveni yagala mujjawo. So whenever you are General Peter Erweru, stay warned. There is a team of assassins who are following you on a daily basis. They want to finish you. General Peter Erweru waliwo abasajja bakutambulyako baagala kujjawo. Era njagaloddemu weetegereze before nga tonnava mu service. Obadde off ku social media nga toliiko. Weewuunye lwaki kati oli so addicted ku social media. It's because bakusettinga up. Bakusettinga up public irabe nti wava maje kati okola kyetuyita public nuisance weyagala oyogera byoyagala you are talking nonsense. Oyo mukazi gwolina oyo mukazi omuto. Yes, ayinza okuba waggwangayo but oyo mukazi according to my reliable sources ye muntu gwe bakuteekako aberenga akuteeka obe active ku social media. You expose yourself and say government wafudde from nowhere. General Peter Erweru, I'm warning you and this is my last warning to you. Off social media and stay calm whenever you are. Museveni wants to finish you. Whereby I'm informing the public that even you don't have your personal passport. Ngera tegeza banayiga nti General Peter Erweru yandibadde yafuluma deggwanjo ne bamuggyako passport ye Museveni yagirina. Yesobola kitasobola kufuluma. Wabula omukazi gwe yeekwanira oba yamumanyi bati yamumanya omukazi ono amutadde mbutaala General tava ku TikTok tava ku social media nga ayogera ebigambo bingi nga bamusettinga busettinzi ba family member bagezezaako mugamba ave ku social media wabula ng'omanyi Museveni mulogo omusajja lemedde ku social media ali mu exposing obulamu bwe ebintu byazaakola kuga alaga nti ali active ekintu ekikyamu eyo setup. General Peter Erweru, please off social media. Bono gana nze no last warning gyenkuwadde. You are going to be killed. General Peter Erweru. Gwe nkumazi nkutegeezezza. Oyo mukazi gw'olina omuto ssaawa zino. She's the enemy of your progress. She's the enemy of your life as we speak right now. If you don't behave, you are gone. Because you are high witness. Okusinziira ku information gyengenda okufulumya wano olwaleero. Ekyo nkimaze. Ngenza ku security alert endala. Olwalina kusoma ziri 3 mwezi ogw'omwenda omwaka 2025. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo. Omukulu muganda waffe era omuyimbi Nakinku nga kati yagenda okwesimba ku kadi ya Nopu mu bitundu by'e Nakawa mukulu Moses Ali Boken oba Nobianli wonna wooli weegendereze. Gy'olya, gy'otambulira na buli kimu weegendereze. Honorable Loop Yoro Ssenyonyi wonna wooli weegenze gw'oliko owuliddabo target 1 mu parliament mwennyini waliwo batakwagala ne government yinyi tekwagala kati guli mu double target. Yoro Ssenyonyi wonna wootambulira weegendereze. Ompulya bulungi nnyo be bantu benjagadde otegeeza olwaleero mwegendereze. Omu yeeka mmuleke kuba namujja dda kuladda ne mugambo yonna muvaako mujja kula ekigenda okufaako. Nakino kankyogere mujja kirabako. Akalulu ka National Advance Movement nga bwe kaawedde n'emivuyo gyakabaddemu. Buli amanyi nti oli NRM leaning ng'olinamu akawakanya Gidere Drinking General Empire gye bazimba. Mugenda tandika okukunkumoka ng'ebiyenje.
teweewuunyera okulaba mu mawulire nti gundi abadde mu adde NRM liiningi simanyi mukulu mu kitongole gundi wa NRM lutemye waliwo mission amaliriza mu ba indigenous abali mu NRM muri mu family business je mutategera kati nkutegeeza go wa NRM ngoli wa NRM nenga oli against muhozi project wa PLU mu kyebazimba currently bali kulina ku profile bwe mutandika okonkanga ebiyenje temumate mugamba nti sibagambi mbategeeza ng'obudde bukyali mwegendereze awo tuvuddewo ku security alert nzimaliriza bulungi nnyo kati katugende ku program eyatuleese buli omu akola eki akitegeere kati kansooke mala okukola kyetuyita clarification bulungi njagala mwosaliremu video yale mugitambuze ku social media platforms ez'enjawulo one kamala okukola clarification sinze omuntu omutuufu yandibadde akola clarification yeno naye njagadde gibategeeza okusinziira mubadde temukyalaba ku live kuno nga ndikodinga video one nasooka nensirikamukko neneekwanya mpaka renzize lwaki nange embeera n'obusungu nga mmwe nange nyiiga mbeerako bye sitegedde nabwe mutategeera ne munyiiga nange embeera nga mmwe naye ntwala obudde nensooka nennoonyereza nembuuza nenzuula neŋŋenda nga nzikakkana era abadde bajja mu inbox yange okumbuuza ebiseera ebisinga mbaddamu ne mbagamba mukakkane ekintu kitambule nga bwe kirina okubeera kubanga ensonga si nnyangu kati kankole clarification esookera ddala one nze omu ne bakomrade badde bajja kulaba ku video nga tujja tulabisa abakansalazi n'enkwezenge zibadde mu veti nga tuziraga bulungi nnyo n'abagende wasali musale abagende wa Museveni bakansalazi kati abamu tebafunye kaadi wabula waliwo abafunye nkiddamu abamu tebafunye kaadi wabula waliwo abafunye abasinga obungi mwabadde ate abantu abagende wasali musale abagende wa Museveni lwaki bafunye kaadi ate abalanga tebafunye kati kankunnyonnyola otegere bulungi nnyo mpuliriza bulungi nnyo ensonga esookera ddala bw'otunula ebyaffe eby'obululu bigenda maaso mu Uganda si byangu tulwanyisa gavumenti emaze emyaka 40 ng'erina resources Museveni yasinga intelligence mu East ne Central Africa oba mu Africa yonna Museveni tali mu politics ali mu occupation so alina right okuspendinga sente zonna zayagala okufuna kyayagala ndi wano okugamba Museveni yakaspendinga 15 billions kiwandiike Museveni yakaspendinga 15 billions 15 nga azinvestinga mu nkwezengeze eziri mu NOP oba ezajja mu NOP kuno Museveni kwoli sali musale kwali Anita Amonge kwemuli mwenna kwemuli mbagambye Museveni yakaspendinga 15 billions okulaba nti ayingiza enkwezengeze mu national platform okuva ku kansala okutuuka kuwa MP waggulu 15 billions wabula ndina essanyu kugamba nti ku 15 billions sofa ku kadi ezakagalwa yafunyeko 0.05 tewazizade 1%. Yafunyeko 0.05% teyafunye wadde 1% ku 15 billions. Ekyo mazo kitegera kate kankuddire wano. Abantu abagende Galuga, abagende wa Museveni, abagende Kyankwanzi. Kuba kansala abe Wakiso, abe Rubaga, abe Makindye, abawo abagenda. Ekitufu kiri nti eriyo bakansala abamu bebatwala ng'embuzi. Olwokuba nti wabumanyi mu Uganda ne batuukayo bulungi nnyo. Oluvannyuma babatomeza butomeza. Naye ojja kumbuuza batomeza bantu bakulu nga tebategeera baali bategeera naye akasente Kampala mukamanyi. Bwe tumala obbalabisa abantu bano baswala nnyo. Era abo abalimu ak'obuntu ke tuyita humanity bavaayo ne banoonya olukiiko olufuzi olwa National Platform ne banoonya n'omukulembeze. Ne batuula mu bifo ebyenjawulo ne bakuba amavi ne beegayirira ne beetonda. Ababeetonda ne bawa ensonga entuufu lwaki bakola ekintu ekyo ne beetonda ne bawayo ensonga entuufu ne boogera na buli kimu kyonna ekyaliyo ne kitegeerezebwa bulungi nnyo. Abantu abo abamu
basonyiibwa naye basonyiibwa on condition 1 oba ku advantage y'ekibiina yeeruwa wuliriza bulungi nnyo waliwo ekitundu nga kansala aliwo nga bw'omugyawo NRM egenda kutwalawo naye bw'abazze ne yeetonda n'akubulira ebyaliyo n'akutegeeza nti eno ABCD kino kyekyaliwo nakola ensobi nzikiriza kati naawe n'oweyinga kansala oyo azze ne yeetonda atubulidde buli kimu kyonna ekyaliyo n'oweyinga amaanyi ge mu community waali oba waakiikirira n'otunuulira abantu abamwesimbyeko n'abagenda omwesimbako ng'oba weeyinga ng'akyalina advantage y'okutwala ekifo ekyo then ogamba no engeri gy'atubulidde bino oyo tumusonyi asigale mu kifo ekyo okutuwanguzisa ekifo ekyo abatajja kwetonda be batafuniddeko ddala kaadi abatajja kwetonda be batafuniddeko ddala kaadi ndowooza nkinnyonnyodde bulungi nnyo sinze mwogezi w'ekibiina naye kino nakikoze ku lwange nga nange byadde binsusseeko nze abadde alabisa abantu jjukira ndabibaga nti kabatande babawe kaadi ngenda kujja wano nja kuleekaana nja kujja ne nagamba nze okujja okuleekaana nga simaze kukola kye bayita consultation mba nkola nsobi nenzirayo nenkola consultation mpaka lwe nafuna ekituufu bwe nkifuna nesooka nempumuza engalabi yange nenzigwamu obusungu bulungi naye nga kanzijulayo kibanyonnyolo nza mukitegedde bulungi nnyo abataafuna kaadi abo tebaategana kujja kwetonda na kubuulira kibiina lwaki wabula abajja ne babuulira ekibiina ne beetonda ne bamanya ensobi yaabwe ne boogera na buli kimu ekyaliyo abo bo baweeddwa kaadi olw'ensonga nti babadde bakyalina ne stronghold y'ekibiina nti bwe tubajjamu tuluuzinga ebifo ebyo ndowooza munfunye bulungi eyo clarification gye mbadde njagala okukola mukitegedde bulungi nnyo ekyo nkimaze nyenze ku kirala vetting ey'abakansalazi bachairman losi 3 chairman losi 5 emaze ndowooza omwezi gumu n'ekitundu gwebiri bwe badde egenda maaso tubadde nga tubagamba abantu bali ku ground mutwale okwemulugunya kwammwe mu kakiiko akaateekebwawo mutwale okwemulugunya kwammwe mu kakiiko akaateekebwawo abantu bamwemulugunyako nti balina ebikolobero abantu bano bali NRM liningi abantu bano nkwezenge mutwaleyo petition zammwe ekituufu kiri nti eri abatwalayo petitions era ne musirika nze wannajja ne bagamba nti okusinziira president bwe yateeka akakiiko akagenda okwekenneenya ensonga sigenda kuddamu okuyingirira kakiiko ako na kuyingirira abantu boogera information ku exposing nsonga ezo n'ensirika era mbadde mulanga mbagamba kubiriza nnyo mutwale petitions mu kakiiko ako mutwale petitions mu kakiiko ako nga kyenneewala kwe kujja okutandika okwekuba engalike wano wabula bannayuganda mwagaana okujja okuteeka petitions oba okuteeka obujulizi obulumika abantu abamu wabula ate kaadi bwe zaavuddeyo nga bawadde abantu abamu be mubadde mulinaku nti abantu abamu babiri ne muva ne mutandika gundi mwamuwadde kaadi ate mumanyi muntu wa gundi mwamuwadde kaadi gundi mubi nnyo first time babagamba mugende mutwaleyo okwemulugunya kwammwe mwagaana okutwalayo president n'ekibiina mubayita Jesus nabbi Muhammad mubayita Katonda ne mu kooti bakuyita ne bagamba nti bw'ogenda ku polisi n'owaba omusango ne bakusanctioninga mu kooti omuntu gw'owabira n'otagenda kufollowinga musango ogwo wadde okuteekayo bugirizi omuntu bagenda mutta na kino kyefaananyirizaako bamaze okugaba kaadi ate muvaayo ono bamuwadde kaadi si mutufu ono bamuwadde kaadi si mutufu where you mwali luddawa bannange njagala bagamba ekigambo kimu president si Katonda ekibiina si Katonda mwekennyini abantu abali ku kyalo musobola okwokata abantu bataano mugenda kukimuga nti ffe tuzze wano ku muntu esimbye bwati tulina ensonga ABCD mwagaana mwali musuubira bagenda kukola batya kaadi zimaze okuweebwayo ate muva nti oyo si mutuufu mwawadde omuntu please kati ekyokulabirako
waliwo kansala wawe ekibuli bampereza ebintu byenga bichafu byesobola kuddamu ssaawa babimpadde kakale maze okuyishiyoyingibwa bampadde noodles ze bali noodle mu bitali noodle nga bazimpadde nga noodles mu zisobola mu disqualifying sa nenga oli alinze nga kadi zimaze ofuluma oli omwadde kadi nalyo kajjayo security ebintu bichafu nabi kati enzo oyagala lumbu yatenteeka ebintu ku social media ngoli afunye kadi era nambuza obadde nga ludda wange olina ebintu bino obadde nga ludda wa okitegedde so bananjala bategeeza please bwe bagamba ati genda okola ekintu kino genda okikola in time to save the country to save the people awo nawo njagadde nkole clarification ate mbasigire ekifaananyi ekinene si bakansala ekifaananyi ekinene si bakyamala si 5 no ekifaananyi ekinene ye president njala sooka kuwaako ekifaananyi kimu gwe comrade ali mu diaspora ntegeeza n'ensi eziri mu East Africa waliwo ensi ezikyalina obukulembeze bwa local government sibayi bakansala sibayi kyabalala sifu bakyabirina tebiriyo bikyali wano mu Uganda so anytime tusobola okwamaniga constitution gati ebizolo okusoma kubanga bakansala ze bakola mulimu ki tebalinyamo kumala seriza muwa musolo kumala nsimbiza muwa musolo bakansala tebalina muli tebalina lindako so bakansalazi tebalina mugaso tebalina ensi singo bwe bikansala tebalina mu structure semero okugabita biriyo babijjawo dda okusevinga ensimbi z'omuwa omusolo nenga ewambiyinza okubeerayo nebenze sibula mu nsi endala bagenda kulonda local councils no tebiriyo so ekifaananyi kino bakiyita ntebe y'eggwanga mu nsi ezimu bwebanga gyebiri good enough bweba tebiriyo ndaba tebirina mugaso njala focusinge ku ki ku ntebe ennene eya president kyekikulu kya byonna awo nawo tuvuddewo kati njagala kusooka kugamba ebigambo bino awo nawo tuvuddewo njagala kusooka kwogera bigambo bino olwaleero ennaku z'omwezi zi3 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 abadde bangoberedde okuva ku kyoto okutuuka olwaleero buli muntu yenna gwe nayogerako mu video zenkoze ndowooza mba province nti omuntu oyo gwe nayogerako yenna mukyamu n'abala batannavaayo naye nga mubamanyi nti bakyamu kansubire nti buli omu abaddangu okuva ku kyoto gy'emyaka gigenda mu 6 sirina muntu gwe nayogerako atagenda kuvayo yerage nti mukyamu buli muntu gwe nayogerako nga ntandika ne bwenze nga ntandika mpaka olwaleero buli muntu gwe njogeddeko yenna yejjeeyo n'abala bakyajjayo mumpulira bulungi nnyo so kati njagala buli muntu w'oli ofokasinge ku president tofokasinga ku bannabyabufuzi bakyuka essaawa yonna focusinga ku president ngenda kusaba gwali wano n'obuwombeefu tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako togeza n'okola video togeza n'okola post n'omalira obudde ku Sauda Madada please mumuleke yagenze visa ye we yakomi mu overstay yakomi awo yagenze mutemumalirako obudde kubanga bwe mumuwongera kumba muwa promotion ye obuweereza bwakomyawo temumwogerako mumuleke kubanga sagala muwe promotion abeere waawo akola ebintu bye okujjako ng'akoze era n'alumba omukulembeze oba ekibiina kya national platform temutegana kukola video ndala yonna consult me I myself ez'ensonga nzeemalira mbasaba n'obuwombeefu Sauda Madada muleke agende nga bwe yasazeewo ye obuweereza bwe bwakomyawo
era njagala bagamba kye mutamanyi ekibiina obukulembeze bwakyo ba foot soldier n'abantu abamu they are very 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 happy basanyufu nnyo olw'ensonga nti buli ekyokya okiwa obudde ne kiwola n'ekikwasa engalo abantu basanyufu mukitegedde bulungi nnyo kati temumuvuma temumuleke agende one abantu basanyufu obukulembeze busanyufu buli omu musanyufu service yagikoze eyeeyo temuwa budde unless ng'alumbye ekibiina oba alumbye president temutegana muteekako wadde just consult me ez'ensonga nzeemalira ozambe ez'ensonga nkola ki nja baddirayo ku Genesis manye kuno kwali andaba kati currently sina buzibu naye agende olugendo lwakomyawo temumalirako budde temumwogerako biki no please don't waste your time nakoze post nembagamba nti buli gwolaba nga tafunye kadi ya nopo n'aleekaano yabaddemu overstay n'abalala bakyajja kati ngenda kusaba togeza n'ovuma Sauda Madada mu mulumba muleke services zatuwaddeko zeezo paka lwagenze okujjako ng'akoze era n'alumba president oba n'alumba ekibiina consult me mumundekere ez'ensonga nzikola ki nja zeemalira ne kale mumuleke leave alone muleka abeere gy'abeera ekyo nkibagambye kiwedde ensonga endala akatambi katambise Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu kutumiddeko ssebo kasubye nti oli bulungi gye balako gye tusaako engalo njagala owulize message yange eno bulungi mwenna mwalabe amawulire jjo agazze ekiwatukira nti comrade Nyeko Derrick yakitadde okusookera ddala njera omwebaza obuweereza bwaweerezaako yebala nnyo yebalire ddala ensonga gye yakoze ya kintu kikulu nnyo okuwummula era teyabawadde ensonga lwaki yawummudde wabula kiyakoze kya kintu kikulu tikisuubira n'abalala okikola wabula muwulirize bulungi nnyo nga bwe nayogera nga nkuwa mpuuga n'ekibiina kye ekya G20 ba MP abaalimu n'abakyaliwo eyo firimu tennaggwa ekyaliwo just nti abamu balimu disguise but the move of the 35 MPs mpuuga bye yatwala move ekyaliwo so move eno president batagimanyika agimubuulire one waliwo akatego omanyi bano abasajja bakyusa nze ne mbagwamu waliwo akatego nti ba MP abamu oyinza obbaddiza kaadi ne bagenda mu kalulu ne bawangula ne batunda obuwanguzi eyo ye move esooka move yali esooka move eri gye baali mpuuga gye batadde mu kusooka yali akujja publicly announcing ennupu nti ya nupu ekibiina kiri tekirina makulu ffe tubukulembeze tubusuddewo tekyana kitwagaza nupu eyo nenjikuba nevaawo kati ne badda mu disguise okwekweka kati oyo yekka si yavuddemu n'abalala bagenda kuvaamu bwe baba tebavuddemu bagenda kuviira mu kali kenkugambye kekaluwa oyinza obbaddiza kaadi ne batuuka mu kalulu ne bawangula obuwanguzi ne babutunda mission yeri yetya Mr. President mission yeri nti baagala kukuba technically okukendeeza ennamba yo eyaba MP bogenda ofuna mu Buganda kati sample yasoose wagitegedde more of such it is going to happen very soon wano togenda kujoba independent bagenda kujja ebintu bino mbikunyonyero bitegere bulungi nnyo bile bintu mbikutegeza obitegere bulungi nnyo bili technical ne manyi Mr. President jabitegera n'olukiiko olukulu G20 mpuuga 35 byatunda tebavanga we bali just abasinga obungi bwe mba makadi bagenda kujja independent Katazovu Anita Amongi ne Salim Sale eriyo
abagenda otunda wini zaffe nga mission ya kukendeeza namba kulangirira nti n'obutefunya parliament abawala 20 ku luno. That's the mission. Kaswati mukitegedde. So nze Lumbuye Chemical Ali, I wasn't surprised. Sabadde surprised mbadde nkimanyi. Nkibanyonyodde olwaleero n'ensose mubaza kiyakoze ekyabusajja bukulu okugamba nti akitadde akivuddemu. Naye don't dare make any error. Nja kujja nsumula oluwombo lunande kubbe ku mmeeza ne gurupu yonna nga bweri. Lwonna mission eri nti kukendeeza ba MP bonna mu Buganda bw'obadde olina bagenda kutunda DRC form kulasi bagende gundi bamuwangudde gundi bamu kubanga Mr. President abamu babasasulira dda ekisanje ekijja vulugu yena go bakola. They don't care. Babasasula dda ekisanje ekijja. They were fully paid their money. So someone getting out of the race, let it not be a surprise to you. Sagala kibere nti kikutiisa oba kibatiisa. Bwekito bwekiri babasasula dda ebisanja byabwe nga kyebaagala ekifuba kireke nga kiri open, either wa independent bakiri oba yennyini yetunde ku lasiti. So Mr. President, ebule naku ntono nnyo mugabe kadi z'aba MP. Nkusaba weetegereze olabe kiki ekituufu wawe kiri. Kubanga abantu abamu balina ekintu kibadde bazimba nga tebakitegedde. One, kankuweeyo example. Buli bakomredi mwena kambasomesa ekigambo kimu. MP yenna okunoonya akalulu constituency ye akozesa ba chairman LC1, akozesa ba councillors, akozesa ba chairman LC3 ne ba chairman LC5. Izo structures z'abakoze ompulya bulungi nnyo z'abakoze bagenda okunoonya z'akalulu constituency. Kati MP oyo bw'aba yabadde akoze structures zonna mu vetting eni yabadonga bakubye tiimu ye yonna nga teyafunye wadde kansala omu ku tiimu gye yataddeyo, kiri most likely abantu abo ku withdrawinga before naye nga babasasula. Okitegedde? Kadooza abasigadde nabasomesa intelligence, body language na buli kimu mutandise okupickinga up. Mutandise okupickinga. Kati wenkugambira nti gwe tolowooza era tozuukuka n'oloota nkunyonyola kino kitegere bulungi nnyo. Yes, vetting nze nga nze ngenda jiwa accuracy ya 80%. Vetting nze nga nze najiwadde 80% accuracy yayo. 20% tebibulamu bibeeramu, 20% bibeeramu. Naye nyongera okujjukiza otegere bulungi nnyo. Mulda abagamba nti kaadi baziguze bazitunze bakoze batya bibadde ku radio. Njagala osooka focusinge ku history wa mainstream media propaganda blackmail ena mugobadde ekozesa. Lwaki tulina National Reverse Movement, tulina PPF, tulina ADF, tulina DP, tulina Ecological Party n'ebibiina ebirala. Byo tebigaba kadi z'aba kansala z'aba chairman LC5 chairman LC3 lwaki? Lwaki tebyazoogerako? One, ekibiina kifuga eggwanga bakiyita National Platform. Era kyekirina okwogerwako. Era kyekirina amaanyi, kyekyakoze vetting egenze viral. Kati balina okukozesa system eya blackmail propaganda nga badeployinze mainstream media. Lwaki? Omuntu nga wasoma nga mugamba nti mwasoma basinga omuga nti batunze kadi, tukugamba please tuyamboleete
tangible evidence ojiwenze ojiwe bloga ina oba ojitwalire president ojimuwe nti ono yasasudde ssente bweziti teri yenna yalese tajimu ekyo bayinza okukikola mu propaganda olw'ensonga tulu yaabwe yimiridde bweti. Yes, Kyagulanyi alina baganda be. So they will concentrate on Nyanzi, bamuge Nyanzi yatunze card. Yes, bamukubise ekyo. Bajja gamba Kyagulanyi alina mwanyina yayisizaamu ssente, bamukubise ekyo. Bajja gamba EMC mulimu abantu abafunye ssente babakubise ekyo kubanga kye bajja bakubisa bonna. Kati kankubuulire. Teri muntu ayagala kadi mu politics wa Uganda gommanyi. N'ategeera nti gundi bamuwadde ssente ng'alina obujulizi n'atabukuba ku mmeeza. Abasajja abadde ku TV bamugamba leeta obujulizi obulaga nti baasasudde ssente ng'omusajja talina bujulizi. One, omuntu yandikubuuzizza gwe abadde incumbent oba kansala oba chairman of 5 ng'obadde incumbent. Ogamba nti kadi bagitunze gwe mu kusooka kadi wagigula. Nkubuuza gwe chairman of Sifini abadde incumbent oba kansala mu kusooka kadi wagigula ssente mmeka ssente waziwaani. Lwaki bakuzudde nti balina mugaso kadi bagiwadde omulakati ogamba nti bagitunze ate nga tosobola tuwa ojulizi. Yes, chairman Nyanzi si Jesus muntu ng'abantu abalala. Naye balina okukozesa advantage eyo okozesa okuba ki president n'ekibiina nga bakozesa abantu be abooluganda lwe. Balina okukozesa EMC ogikuba nti esaba ssente nga tebaleese bujulizi. Teri muntu asobola kubeera na bujulizi bulumika nti ssente baziwadde bweziti n'atabujjaayo. Era mubuuze bwe yali afuna kadi mu kusooka n'awangula ku kibiina kya National Platform ssente yaziwaani. Kadi yagigula ssente meka. Lwaki bwe bamulabye nga takyasoba mujjako kadi kati agamba nti bazitunze. Bino njagala nkunnyonnyole. Si wakanira byogerebwa wabula gwe ayina claim ngero oyina obujulizi. Please tuyambe obuleete ffe tujja bwe exposing. Oba toyina bujulizi kooti ekugamba omusango gwe gutalinako bujulizi ogwo si musango. One, Museveni yagala nnyo okuswaza Kyagulanyi. Museveni yagala nnyo okuswaza National Platform. Museveni yagala nnyo okuswaza system ya National Platform. Bonna bakatambula ku TV ne ku radio nga tekuli aleeta bujulizi. Kabe wa message, kabe wa voice note. Lwaki? Kyandibadde kikola amakulu singa babuleese. Soka weebuze lwaki bukedde hostinga bamye card. Lwaki monitor posting bamye card. Lwaki Nairo post posting bamye card. Lwaki NTV postinga. Lwaki BBS. Lwaki CBS. Lwaki BBS. Baleta wokaboka abamiddwa card. Tebanna kulirako sente bakulira EMC okujja okudefending oba okugera ekigambo kyonna ku allegations. Ekigambo kye bayita allegation kyetaaga clarification to argue the person omuntu gwe balumiriza nti yakoze ekikolwa. Kati gwe bw'okuŋŋaanya abantu bwe bajje ne allegations ku TV eza mainstream media government zeekozesa okuba ekibiina kya National Platform zonna nga tokutteyo mukisa na gumu guwa muntu yenna okujja okukola clarification. Kitegeeza nti omulimu gwammwe mwagala kuba kibiina nga badde mu kikuba. So TV zonna zemmenye CBS, radio, BBS, Monitor, Bukedde, New Vision, NBS, please mutuyambe. Ngaye muwadde omukisa abantu bonna bamye kadi muwe omukisa akakiiko ka EMC oba secretary general oba president mumukyaze akole clarification ku allegation zammwe. Naye muyisa abantu bonna buli yamiddwa kadi ajja n'akola blackmail malice. But you don't give a chance to the person who is alleged that he or she received the money to come out to clarify. Chembagama the unprofessional
mu mainstream media ya Uganda eri ku level imbi nnyo era egenda kusuula TV ne radios. Muwo mukisa buli muntu yenna gumwogerako ekikyamu agiye defending niyo lokuba nti muli ku state funds ekigendera kyammwe mwagala kukuba kibire nga badde mukikuba kitegeeza mission tugimanyi monitor vision bukedde galaxy ani bonna focus but senogamba ekibina kigudde kiba kizaamu ebintu ekya nnyoko nopunga ya nnyoko yeyisu ye soka weebuuze abakola claim oba allegation, who are they? Are they being active all along since the previous elections? Nkubuuza abakola allegation, blackmail or propaganda babadde luddawa since 2021 up to now. Babadde luddawa babadde mupata activities ki babadde active no. Why are they active now? Nkugera Museveni ya investing 15 billions mu kuyingiza enkwezengeze mu national platform okuva ku bakansala paka kwa MOP tulinze ba MOP era mugenda kuli omugambo gutokomoka ogwo mugambo tugulinze ndi wano bajjukiza. There is no bad publicity or there is no bad promotion. Teri munsi muno kulanga kubi. Buli lwoyogera ku kintu no kidingana wabera wa picking interest mucho. Nubwe yulisemo era bakansala tababa kandi bazitunda olaga kuitangirite lwaki buli kasera boogera ku Nuupu mwenna muyina abaana abamu badde mufumbira ku busigiri buno mufumbira ku sofumbira ku masanyalaze abaana bano abato bw'aba yavula ye tamanya nti amasanyalaze gakuba esigiri eyo kya oba ikola ogezaako nnyo mutangira naye agezaako nnyo kugenda ewali ekintu kiri amanye kikola kitya. Kati nammwe abali mu promoting a national platform indirect nga temumanyi kyemukola nga temwogera ku NRM nti egabye card nga temwogera ku PPF nga temwogera ku FDC nga temwogera ku ADF mwogera ku kuba ebyo tuyita indirect promotion nga temukimanyi you are promoting Nuupu kubanga Nuupu efuuse ensonga ebine ebirawo ebiri nekino temukimanyi nti tewaliwo bad publicity or bad promotion. The moment you mention something, that means there is someone who's going to ask himself or herself, why are they mentioning this every time, everywhere, TV, radio station, newspaper? Why Nuupu? Ebine kati chemwe mwasoma amawulire nite mutegeera. Mwasoma amawulire nite mutegeera. Lwaki? Ba news editors, ba TV programmers, ba radio presenters, ekyo kibalimi okutegeera nti bw'olemera ku kintu n'okitandika okyogerako kansooke nkubuuza okutwala ekirago ku CBS ekyokubika oba kiri mu kanana oba mutwalo babagambye seremeke ziva ku Nuupu eziranga Nuupu ezogera ku Nuupu ku TV ku radio bw'ogenda ku TV otwala yakalawo kali mitwalo 8 kakadde waliwo voice yavudde ku Nuupu ng'egera ku waliwo vote yavudde ku Nuupu ng'egere mu monitor ku bukedde kwani nga balanga Nuupu ne buli gwe mwaleesaawo okwogera ekigambo ku Nuupu state yamusingise ng'alina state oba yamusasulidde airplay ekyo naye tomwodoza tetutegeera state ewa yasingise omuntu ng'egenda musasulira airplay Nuupu yasasudde mmeka mwasoma amawulire temwayiga temwasoma na packaging branding ne promotion nakyo temwakisoma mwasoma bwe kimu kwogera bigambo bitali bituufu twagala obagamba ekigambo kimu tuli mu revolution eyetambuza yokka etya buli lwokwata essimu noyogera ku Nuupu ku Kyagulanyi oba omupromotinga oba omwogeddeko bubi oba omwogeddeko bulungi oba omupromotinga ompulya bulungi nnyo kati kimwagala okumbategeeza ekigambo kino mukitegere bulungi nnyo wetwogerera e Kampala essaawa zino
kasita batandise okunominatinga abantu tekyali kintu kyonna kigenda kuddamu kuweebwa mulamwa mpaka ng'okulonda kuwedde mu January oba mu February. Ne mugenda kubeeramu Nuupu Kyagulanyi why? Kubanga kyekinyisa ekiriwo tewali kirala. Oyo blackmail propaganda gwemukola takyakola awo twavaawo. Mutegedde bulungi nnyo. Awo nawo tuvudde tututa obuntu obudde bulungi nnyo wabadde walinawo okutegeera n'okubasomesa mutegeera ensonga ezo. Bemba mazo zitegeera ekyaba MP kibabuulidde, ekya Nyeko kibakoneddeko, ekya Sauda kibagambye, Nabirimbi bagambye n'enkola de clarification awo tuvuddewo. Kati katugendeko mu kitabo ono wansi. Alright. Mumpulirize bulungi nnyo. Mujjukira nga tugenze mu kalulu aka 2021. Nyando Yosoferi ya deployinga amagye okuva Sierra Leone, Angola, South Sudan ne Rwanda. Na deployinga Mamba okwetola Kampala mukono wa Kiso Entebbe. It was due to panic. Banyabo ne basebo. Abasajja bali ku panic. Tewamanyi kigenda kuddako. Nabategeeza nti abaana babasinga obungi babatutte bali mu nsi za Europe, abala bali mu Middle East, abala bali mu Asia, abala bali Rwanda, babatutte family zaabwe. Abasinga obungi ba government officials babamye visa mu embassy singa obungi. Wala abaana bafuna visa ne bagenda. Kati sawa zino ekiro mu kimanyi kanki bategeeze. Mbanyonyode ne 223 221 Museveni ya deploying abasirikale abagwira Mamba buli kimu n'akireta. Kati bannange mumpulirize bulungi nnyo. Okusinzira ku panic eriwo, Nyando Yosoferi ne family ye bali mu panic. Very soon obajja bujjako katono mwandyerolera Emamba tanka ennyonyi ezebongera mu bbanga ez'amagye okwetoola mu Buganda wonna n'ebitundu ebirala by'eggwanga wali balakisi z'amagye nga kino bagenda kikola bagenda balaga nti bakola bakiyita military drill. This is not a military drill. This is a scare tactics, kakodo ka kutiisa nti bw'mutalonda Museveni muba mugenda mu lutalo ne message bajja zibasindikira mu WhatsApp. So kijja very soon mbagambe bagenda kikola mu Buganda, bagenda kikola mitundu bya Uganda ewali military barracks z'amaanyi bo bagenda kiyita military drill. Wabula kyefaanaanyiriza na kiri kye baleeta emmundu mu Kampala zirwasa mayinja ne bateeka buno obunyonyi bw'obuleekaana mu bbanga mugenda kirabako either after campaigns oba before campaigns bagenda ku deploying emmundu ezenere mu Kampala n'ebitundu byonna bisigaddewo kutiisa kakodo ka kutiisa ebagiyita scare tactics kutiisa banna Uganda naye ekyo mugenda kirabako very soon nga bwe mbibagamba nga bwe nabagamba ennaku z'omwezi ali 5 omwezi ogw'omunana nga gutandika ne mbagamba Major General James Birungi yali akuyase mwayi ne banne bali mu under house arrest nakibagamba ne bagamba wait a minute tukikoze ne basooka ne bakissa wansi kyavudde wiiki ewedde naye nga nakibagamba dda kati nakino kibagambye bagenda giyita military drill ne bagezaako kutiisa bannansi bateko obunyonyi bwa mu bbanga badeployinga amagye abambadde ebikookolo abambadde bimasiki ebitategerekeka bakutte emmundu ezitiisatiisa eyo yonna paniki mundu gye balimu ekyo bagenda kikola very soon ekyo mukitegere bulungi nnyo. Kati wulira wano ntegezeddwako okusinziira mu sources zange ne mulaba Drinking General ng'ali mu sad mood oba embeera ey'ekinyikagobe ne Nyando Yosoferi kuva lwe yava Kololo nga temula wakangaza nga n'emikolo egimu egibaddewo egibadde gimwetagisa okubeera otabaddeeyo si lwakuba nti tayagala. Wuliriza bulungi nnyo. First family yasavingiddwa sanctions. First family yasavingiddwa sanctions. Nga sanctions zino zagenze ku bantu bana.
sanctions twabategera waliwo sanction ezijja nga ziri public niwabeerawo ezitali public nga z'abantu abali mu first family oba officials abanene mu government nga tezigenda kujja bazibasavinga bo nga ba individual. So muwulirize bulungi nnyo. Sanctions zino zabaweereddwa UK, USA ne International Criminal Court. Muwulire bulungi nnyo. Eyasoose okufuna sanctions zino yabadde omusezi Odrek Rwabwogo. Egimuvunaanwa kwenyigira mu mivuyo gya kutunda biwoowoolo by'abantu n'okwenyigira mu mivuyo egy'okutambuza ensimbi zitali mu mateeka n'ebintu ebirala. Oyo bazimusavinze azimanyi kuno Rwabwogo kooli ekyo kimanyi nti you are serving okimanyi bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Nkyajja mulindeeko. Kisawuvuga afutubadde eggulu naye bamusavinze. Ono ye ate bonnanga ali bubi nnyo kubanga bwe yali yakava mu nsiko ye bamutegererawo nti simutemu mulwadde ne bamusavingirawo. Kisawuvuga bazze mu bamuteekako sanctions zino zamuteereddwako eggwanga lya USA ne lya UK nga muno mulimu emisango egyamuteereddwamu okunyagulula ettaka ly'abantu omuli naye okwenyigira mu kutunda ebintu by'omunda eby'abantu kye tuyita body organs trafficking okwetoola East ne Central Africa naye bamutaddeko emisango emirala oba bamusanctionize ne bamuwa sanctionize naye azirina okitegedde bulungi nnyo. Nyando Yosoferi ezze naye bazimusavinze nga zino ziva mu International Criminal Court. Eza Nyando Yosoferi zisoma bwe ziti. Nyando Yosoferi engeri gye yali agenti alina betuyita abawuji b'obunyama ababeera ku international level mu office mujjukirako lumu omukulu Robert Mabwe yagendako e Hague ogenda okuteekayo okusaba kwe baleme okuteeka mukama we ku nninga lw'emisango egyo naye era wattu sanctions endala z'amaze ne zituuka nga ziva mu ICC. Emisango egimuvunaanibwa ku ICC nga giriko n'obujulizi lwakuba nti ye sitting president gye gino wano wammanga. Kuliko egy'okutta abantu mu Sudaani ey'amaserengeta eyo gy'obujulizi babulina. Kuliko emisango gy'okutta abakongo mu Kongo egyo gyo n'obujulizi bali bulina. Kuliko omusango gwa Masaka ey'e Kasese eyakulemberwamu General Peter Erwin eyo buli kimu ne evidence bagirina. Ompulira bulungi nnyo. Mulimu emisango gy'Eruwuuka ne Kampala. Mujjukire bakwata president Eruwuuka ne Kampala. Ssaabasajja Kabaka najja n'avaayo nti najja n'agamba nti twagala okufuna okumanya abantu abatta abantu baffe. Ennaku z'omwezi yazoogera kati eno sanctions bamusindikidde kuliko obujulizi bw'Eruwuuka ne mu Kampala ye bwe yeegaana. Mujjukire omukyala oba Al Jazeera yamubuuza ebibuuzo n'agamba abo bo twali tulina obbakuba kubanga badde bageza kutabangula ggwanga. Kati zino zonna ze sanctions ezakubiddwa Museveni nga n'obujulizi bakola ki babulira wabula yensonga lwaki ntaddemu ebweru wano ne mwa security alert esooka eri Erweru is a high witness mu Kasese massacre. Bobo badde ogoberero agamba he was instructed or he was ordered to do so. So eyamu instructing ago bakola ki go baagala didigi azo naye zibazimuwadde ateza didigi zonkambe kubanga n'obujulizi babulina n'abasirikale badduka bagenda bawayo obujulizi nyo n'okubajuliza nti ero ne passport agirina naye bagimuggyako. So mutegedde bulungi nnyo ku sanctions zembagambye kati ye paniki eriwo ku ssaawa zino nga bweri. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Okwongera obbajjukiza kino mukitegere bulungi. Omukulembeze aba akyefuutiise mu ntebe kizibu nnyo okujja omukwata ne bamukwata. Okumujja musira mukwata si kyangu. Basobola omukwatira mu nsi endala nga bayisizza ekyo kye bayita arrest warrant. Naye ya Museveni arrest warrant tennatuuka bamusabize muli mind that we know and you have the evidence
So olunaku lwebanayisa arrest warrant ajja kubanga ne Kenya tasobola gendayo kati kimu kitegedde bulungi nnyo. So kati ye panic eno eriwo yensonga lwaki ennaku zino buwooteevu bwati okuva lwe yavaawa lwe yava ekkololo kubanga babasavize lumu ne bakitegeera aba first family abo buli omu ajja kuba kiwulira nga bw'alina kiwulira. So mbategeezzaako bulungi nti erero eyewitness naye bamuggyako passport baagala afiire wano era bumuwulira ng'erero anogose temubuuza lwaki anogose. Era nnyongera okujjukiza nti n'omusajja ono Honorable Zaake gwakoledde video y'omu ku ba eyewitness abadde balina okulumiriza Museveni mu misango gy'okutulugunya n'okuwamba abantu mu Torture Chambers. Yensonga lwaki batandise obbanyiga omu ku omu bafa mysterious bafa enfe etategeerekeka kubanga babakola ki bajja obujulizi kati ye yensonga ekola ki eriwo olwaleero ku nsonga nga bweyimiridde ku bantu abagenda okubanga banyigibwa mpola mpola. Awo tuvuddewo kati njala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeeruwa ensonga endala yeeno. Gwe ayagala enkyukakyuka wonna wooli okwetola eggwanga lyonna stay focus. Saagala obeeremu kukyukakyuka bw'oti stay focus. 1 omuntu yekka gwe tuli nawo agenda okukyusa eggwanga eryo by all means ye Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ng'omuntu ayina challenges ze ziriwa challenges zino wamulomanga. Buli lwatunuulira abantu abeeyita bannabyabufuzi nga bakola vice versa bafokasinze ku ye kimuwaamu okunyolwa naawe kikuwaamu okunyolwa nange kimpa okunyolwa ye challenge esooka nti abantu bano tebali more interested okukyusa obukulembeze bali more interested in positions. Eyo challenge naawe ogiraba. Njala soka kubuuza bw'otunula ebyobufuzi bigenda mu maaso lwaleero ng'oggyeko national platform gikwata ogiteeka ebbali wali twogere ensonga zino ng'ozifokasinze ku bibiina ebigamba nti byabufuzi ebiriwo. Kiki ky'olaba? Kankwongere nkujjukize. Buli eyeeyita politician mu Uganda essaawa zino ng'amaze mu office emyaka 15 ku 2 ng'akyajja n'ayagala addemu yeesimbewo ekigendera kye kyakuggyako Museveni. Nkikubuuza buli eyeeyita politician ng'amaze emyaka 15 ku 2 mu office ekigendera kyakuggyako Museveni oba ekibuuzo kiri nti ekidibo mu kiri nti nedda balwanirira bifo si kuggyako Museveni. Okitegedde? Kati saagala odda weerumye mutwe n'abapolitician abadde akugamba nti wanuupa olwaleero enkyagenze mu FDC enkyagenze mu PPF enkyagenze mu ADF bazunganga mu kagwamu ovulo kubanga gwe mulimu gwabwe ng'oggyeko okubeera omulimu gwabwe abo betuyita ba NRM leaning abamuzannyira emizannyo egy'ebbanga lyonna basamba defensive baggala luggi lwa musajja nti buli wamu baagala kunyigirizaawo ne wandige nti wantwagala kuyitawo era banyigirizeewo. Weewuunya omuntu ali mu parliament ebisanja 3 gy'emyaka 15 ng'ekisanja kimu ofuna billions 3 plus n'ofuna ebisanja 3 ze billions almost 10 oba okyanoonya ki ku bwa kansala unless you are an obstacle. Nkubuuza obadde MP emyaka 10
nga buli kisanja kifunamu billions 3 n'obusente obugwamu ebisanja bisatu gye myaka 15 oba ofunye billions 9 ne bw'osaasanyako billions 3 mu myaka eyo oba ofunye sente zikumala oba okya gobadde MP ojja otya ku bwa kansala kola calculation yao kola calculation. These are blockers. Bwebagamba nti kati genda waliwo ngaba nagamba mulabanye mpira ja Premier League bagamba ze mpagira Liverpool nyimaze emyaka almost 30 ekyo sikyega ngaba mulaba coach nga ayimiridde ku touch line ngabasambi about the instructions obula basamba byabo kati ne mulanga akasuka emikono agira ati kane Museveni abeereri n'agamba abantu beti kati gwateri wali ekitulidde eno gwedda wano to cover up all the loopholes kibali mukola buligola bazunga ng'omukka mu ovulo mmanya nti oyo y'omukubbo baziba bituli nonga nti omaze mu parliament emyaka 15 ng'ofuna billions 3 oba ne baziba billions 2 ekitone nnyo onoonya kikuba kansala onoonya kikuba chairman Rusifiri era ekisanja ekyokunoyagala kyaki okitegera bano ba political players bade bazanyiranga Museveni emizanyo. Ladies and gentlemen, the city against na muntu constitutional rights buli muntu alina eddembe okwesimbawo, but genuinely bobanga oyagala kukyusa ggwanga ng'okimanyi nti bannayuganda politically babadde bali mabega nga n'okubakyusa obwongo tekibadde kyangu. Kasoke kuomwe ekyokulabirako njoke kutegeeza nti Kyagulanyi mwe muli byenga akyali mulamu. Gobadde okimanyi nti bwe basumulula okutwalayo interest yabagala okwesimba okuba president bwafuna abantu baali 380 bonna abajja paperwork abajja empapula waliwo yazizaayo. Where are they? Tebaliiwo. Nabagamba yali akulyetinga emboozi muzoogere ne zigaana. Kati anoonya ba player bagenda omuzanyira omuzannyo gwe bakyaganya akafuna kogu Nandala Mafaabi. Lwaki? Nandala Mafaabi abadde nabagamba nti nga tebannalonda governor ompya Bank of Uganda. Nandala Mafaabi badde akolanga governor Bank of Uganda indirectly ate nga yabbadda ssente eza Bugisi Cooperative Union. Ne sente Museveni ziyamuwa mwefu diso gikyankanya abadde akyazina kati azirina oyo gyali. Mu Central wane waffe mwete mwamanya Museveni bali bazimba power shift okukyusa obukulembeze nga munagamba nti Abanyarwanda bawambye obuyinza nga bazimba abantu babaleete bateekemu obuyinza babo batuuze mbwe pupu ninga bakolera ku orders abantu Abanyarwanda bannaabwe kati mwe kimutamanya kanki bagambe mwenna balina emyaka gye nnina ne bataata basenga bali wano. We are experiencing the history. Gwe wenna ataaliwo mu biseera omugenzi Beni we yafiira. Beni Kiwanuka we yafiira ebyobufuzi byaliwo byebiriwo nakati. Kati just in the social media we can explain. Nkidamu ataaliwo nga Beni Kiwanuka attibwa aliwamu olukwe kyekintu ekiriwo essaawa zino lwakuba nti bano basanze ekizibu nti waliwo social media bannayuganda bakoowu bazuukuse. Okusookera ddala power shift Museveni nga tandawooza ku muhoozi power shift baali bagirowoozezzaako gikwasa ssalo nga mulengejja kwe kutandika okwedisplayinga
ne mbali musa ne muogoloza ne bajja ne batandika okuzimba mpuuga ne mpale omuogoza ne musuula wali ne bajja ne bagezaako okuzimba ne bazimba gumukuba mpaka olwaleero kati wulira okugenda okukomba essowaani ndabagamba ano mwaliko ku video ne mbagamba Besigye yeesiba era tasobola kuva mu kkomera ne mbagamba Lukwago tasobola kukwagana option bbiri either okuzanya good cop oba bad cop naleko wa meya nagenda kuwa president jatagenda kuwangula kati yagenza okuteekayo ekigere bwati ng'awulira amazzi gatokota agamba eyo nadda kuwa meya okujjo nga balina omulago bagenda okule naye eyo PPF yo yatiddeyo Lukwago yatiddeyo gakanzire kuwa meya ecological party nginiyo tandagamba nti ajoba asese tukaliawo yebuzabuza kubanga sente nezidukanya campaign okumala ewiiki emu tazirina oyo ali awo kati ADF agamba oba akamba nyumisemu kano kona mukamanyi ate mwena mwali mukikozeko oyinza okusiba nga otiguka sawa nezituuka ez'okunaaba amazzi sima bugumyeko ng'otyo geeyi natandika okwemula ogasinamu bw'ogatya n'ogabiwa ebbali nga tosobola gayiwa ku mubiri ate ng'obudde bugenda ekivaamu oyinza okunabako obugere bwokka aga n'ogayiwa oba oyinza okusiba omutima lumullo n'ositula ebbaafu n'ogyeyiira kati ADF agamba oba ngende oba sigenda naye ate bw'amala naga nti avudde wano agenze waggulu wali eno bwa MP ababusiibudde era tasobola kudda kati there is a possibility ne ADF tegenda kuleeta presidential candidate bagenda sigazaani ecological party ayinza obutajja ayinza okujja oyitalina makulu DP mo wagenda kujja mumanyi bulungi nnyo kati bano abadde bagamba nti kati ontanafuna player agenda muzanyira muzannyo tanafuna player agenda muzanyira muzannyo gukyagaanye kati oli musajja mukulu ayina omuto ogumulingala ngunda bawutu yeewusega gwe nabagamba omulobo kungwe ye yeeronkinze talina makulu temumuwa budde twamulekaawo oyo temuwa budde twamulekaawo ali awo muleka yeeronkinga ateka obuno bumulinga bwa musita kyoba kyayina muleke temuwa budde muleka abeeraawo kati awo tuyimiridde lwaki bonna focus bagitaddeko Kyagulanyi Ssentamu baagala kulwana nga bakuba omuntu ogwo bakyaba kyembagambye nti ye ng'omuntu alina challenge bw'atunuulira abantu abakozesebwa Museveni mu opposition ng'abantu bana Uganda etundutulooza ti abantu bano batuufu naye nnyamira mu mutima naawe ne bw'oba ggwe kansooke nkunyonyere bulungi okitegeere bwe bakusomera Lyas Lukwago yasoma looya naye ng'ayimba azannya dingi doole wali wayonoonye nga kiki kino kituliko ne bakugasa mu Junganda the same person yayimba yazina yakuba engalabi yaleekaana kino nga material omulaba waali naye nga talina kyasobola kwongera kuba naye nga abantu abalaba material balooza nti material wali agenda kuzimba ennyumba naye nga tasobola kuzimba nyumba kati kyekifaananyi ky'oba osiiga ekyo nti president atunaganira abantu bano ze challenge zaalina ezo kati wagamba banna Uganda ekyokukola
oli najja ku TV naganti yatonze kadi nebe mugaleto bujuli zitasobola waliwo omukazi gwe nalabye yagambye nti waliwo yatonze poloti ye akwata sede naziwa sister Namuleme mbunawa kadi wa kansala nyabo nze nsinga okwagala ebyononese mpakule emtalo ku bwereere endala nenze wala kuloni nakugamba mu kibiina kya National Platform omuntu gwempe kitiibwa era gesobola kulwana naye wadde okumwogerako ye president abasigadde bonna bali subjected to questions mpo bujuzi wa milioni 3 gwe baziwadde neyazimuwadde nze nzijano nja byogera oba tobirina oyo propaganda mwene blackmail twamutegeera kati bwotuna set up yonnera obaga nti bali mu opposition nga batya n'okusettinga up meeting okutuna Kyagulanyi kubanga let me tell you one thing mu normal circumstances musobola okukola unity ne mugamba for last moment katwegate tukole ki tujjeko Museveni bonna buli omwalina waali ali bwati kubanga batya bategera nti ono alina intelligence eraga nti bonna bakola ki bonna bamiitinga Museveni era naye takyalina time yaabwe bw'omugoberedde takyagala nabboogeraku kubanga yakitegeera bonna bakolera musajja kati kyenkugambye mwegendereze nnyo abantu abo na buli kimu ekikola so musabire nnyo president musabire nnyo ekibiina kya National Platform era mwegendereze nnyo kabere ebupinga agenti akivuddemu focus kabere chairman osinga gati akivuddemu focus kabere kansela agenti akivuddemu focus oyo avuddemu nga ye tavuddemu ku lw'abanna Uganda nyongera n'okujjukiza gwe yagambye nti ovudde mu NUP ogenze mu kibiina ekirala tobadde waffe obadde mu overstay mu bambega abaali basindikibwa era nanga ne facilitation ya 15 billions ebadde to facilitate you are overstay in NUP era obudde butuuse mugenda genda okitegedde bulungi nnyo era bangi bakyagenda ekyo mukitegedde tugenda bamalya budde katuddeko wano wonna ku levo yonna woowulira omuntu yenna ng'alogootana ng'aloga musanji we oba ng'alogootana ng'aloga mujjawe ng'akugamba nze abantu baŋŋambye enzigi eyo ye code that's a uniform code bonna gye bakozesa kati buli lwolawo omuntu nga kati nze baŋŋambye abalonzi baŋŋambye enzigi enneesimbe oba giyita uniform code eriko ne bacontrola nkiddamu oba kansala oba MOP oba ani yenna gw'owulira nga kati nze abalonzi bansabye enzigi enneesimbewo okuba Namunegina eyo ebeera uniform code bonna gye bayambadde. First and foremost, omuntu bw'akugamba nti abalonzi bansabye nzigi enneesimbewo kuba Namunegina ompulira bulungi nnyo sooka omubuuze bwali ojja mu National Platform bakugamba batya mubuuze bwali ojja mu National Platform abalonzi bakugamba batya Kanale bageti wesimbe okuba Namunegina eyo code it's a uniform code bonna gye balina sagala muddemu ebuzebuze nga fukuba buli lwowulira omusajja bano omukazi kati nze abalonzi baŋŋambye gye neesimbewo eyo uniform code bonna gye balina bali mu sequence eri eya 15 billions weziri ng'oyagala okuseka munnanga okaaba ate omale wekonsolinge. Bakomredi bonna bakubiddwa amasimu abadde bammiddwa kaadi era aba Brave baavudde bagamba nti temutukubira masimu PPF ADF temutukubira masimu ne FDC ne Ecological Party bwe bamaze okuba exposing omanyi kye baakoze
nga bajja bakola press conference ne bagamba kati buli muntu yenna awulira nga bakumye kadi what to come jangu naye singa bakomrade bavuddeyo kyogera singa tebavuddeyo kyogera nti bana basajja batukubidde amasimu bandibadde basirika nga bakyakolera wabula the moment baba exposing ne bakiteeka mu public nti mujje ne bajja nti babayita mukitegedde bulungi nnyo kati eno statement ye kutegeeza ekintu ekyo eno statement ye kutegeeza ekintu ekyo olya bulungi nnyo twali tukoze program ejja kubeera mu enkuŋŋaana ez'olukale ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono byetusobola okukola bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwekikulemerera kigalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule zisirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga sente kinnemeredde bampeeyo sente akiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba onnyuka nkakuddiremu twali tukoze program ejja kubeera mu enkuŋŋaana ez'olukale ejja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era netusalawo tukoleko ebitono byetusobola okukola bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwekikulemerera kigalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule zisirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga sente kinnemeredde bampeeyo sente akiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba onnyuka manyi lwaki nseka be bayita abayaaye balina ebitebe ebi be bayita abayaaye basobodde okumanejinga buli kimu mu bugubi ne bali intellectuals balandi friends ekibiina tekinnamalawo myezi 6 bali mukaaba twahanga ntulege kitegeeza nti okuba nti wasoma era ng'omanyi okwogera oluzungu tekitegeeza nti omanyi management ngera basomesa ebigambo bibiri mu bulamu waliwo omuntu nga is a good manager nga is good at managing nowabeerawo omuntu nga politician. These people are not politicians and these people are not managers. These people are sabotagers kubanga bo bali money minded. Waliwo omuntu nga ye mulungi mu kutetenkanya kukulaakulanya okutambuza ebintu nga si bonna byabufuzi. Kati bano ku byo tebalinaako. Si bonna byabufuzi, si manager, just basabotaja kusabotaginga. Nopo yakamalawo emyaka 4 ezimbye ekitebe ekikulu n'ezimba n'ekyokubiri n'ebirala bijja. Mwe mwavaamu olw'omulugube gwammwe nga muzanya kaadi za Museveni n'ogaako ogenda ozimba ekibiina. Tekinnaweza myezi 3 oli mu kkaaba nga ntulege. Kati who is fooling who and who is winning? Katika mbategeze omukulu ono yabaddeko ne mu mambuka ga Uganda. Yabaddeko ne mu mambuka ga Roza Samutegedde. Olw'omukaaga oluwedde olwasibwa akusatu nti
bwe yabadde gulu Musimayira agenze kusinkana abakulembeze ba cultural leaders beggulu yatagenze basinkana badde bamusettingidde meeting sali musale yabadde mu Acholi Inn kuva ku Lwokusatu yali mu Acholi Inn kuva ku Lwokusatu mpaka ku Lwomukaaga last week nga jali nga alisinkanye sali musale bagetemento to bagenda okukola sabotage bino ebintu mujja bifiiramu ate bajja bakuba amasasi mu butuuliro mujja kitegeera kati wulira nno oyo tumuvuddeko sagala mutumumalire budde kati muna Uganda yenna woli njekala weekaabire ate omale weesangula amaziga omalozo okuke bayise parliamenti egenda tuula bayise parliament egenda tuula mu ntuula zino wammanga kanji basomere bulungi ne muwulire mutangira ndo Minister of Finance Matia Kashaija awulira akatambe kano 1 parliament yo negenda okutuula nebigenda okuteesebwako byakwewola nsimbi wabula ensimbi zino tezigenda kukola project zino ensimbi za campaign uliriza bulungi kanka kusomero kawulire the 10th sitting of the first meeting of the 5th session of the 11th Parliament of Uganda Wednesday Lwokusatu 3rd September 2025 time of commitment 2 p.m. bajja kusooka wonesara bajja kusooka okufuba mukyoko bajja kufuna okwogera eri ssentebe then bajja kuteeka empapula ku mmeeza mu ddakiika 2 biro y'ebuteeso ebigenda okuteesebwa proposal to borrow up to 9.4 million euros from UniCredit Bank Australia for the construction and equipping of Mbale Ecological Center. Mbu ekiteese kisooka baagala kuteekayo okusaba kwabwe bafune obukadde 9 oba bagita 9.4 million euros mu kusooka kwabwe kubaagala okusooka okusaba baagala kuteekayo okusaba kwabwe ewole obukadde 9 n'obusente obugwamu ensimbi eza euro nga bagenda zeewolo okuva mu UniCredit Bank of Australia mbuzino za kuzimba saako n'okuteeka bintu ebyetaagisibwa mu kitongole kye bayita Ecological Center bwe bavaawo era bagenda kwewolawo obukadde bagenda kwewola 36.5 millions obukadde 36 n'emitwalo 5 za dola okuva mu Islamic Development Bank ISB for construction of Alua Ecological Center and radiotherapy equipments for the Mbale Ecological Center. Honorable Minister of Finance and Planning and Economic Development we Matia Kashaija kati bana abasajja okumanya bayonkante bakozesezza project 2 omulundi gumu okusaba sente mu banki ez'enjawulo nga sente zaawukana zonna sente zakiza campaign ekyo kikujjukiza ekiteeso ekyokubiri proposal to borrow up to 99.56 millions from International Fund for Agricultural Development IFAD to finance the proposed resilient of livestock value chain project. Kati livestock zimugenda okuteeka mu sente nga amataka gonna kahindo tafire ne banne bagatwa livestock mugenda ziteeka luddawa amataka gonna agaliko amalundiro g'eggwanga mwagatwala mugeddiza bino mugenda otoka mbigenda mbiteeka mu faamu zammwe mu nnimiro zammwe luddawa zino sente munoonya za campaign owulidde bulungi nnyo proposal yokusatu proposal to borrow up to 188.18 millions equivalent to a UAE 150 millions from African Development Bank and 228.31 million equivalent to UA 22.57 millions from African Development Bank, additional to finance for the construction of Bosega Mpigi Highway Express project.
ene mujulidde. Proposal yokuna, a report on public debit, grants, guarantees and other financial liabilities from financial year 2024-2025. Honorable Matekas. Eyokutano, report of the Auditor General on the audit of the financial statement for the year end on 30th June 2024 for the following: agricultural credit facility, small business recovery funds. Zino zonna, ladies and gentlemen, zonna sente baagala za campaign tewali kirala kubanga tebalina sente. Kati ye parliament ne Museveni ebintu byakola. Wane wajja ekibuuzo kye mbadde temumanye. Mbadde nkusomera ekyo nga nakye ngenda okulaga wuliriza ogenda kunyiiga. Kansooke nsiriikirire. Kyannaku kya buswavu kikaabya amaziga kinakuwaza. Eggwanga erijjudde eby'obugagga byonna bibbiddwa nga setteesereza eyo esirise. Mubadde mukimanyi nti amafuta ag'ebunyolo gatundibwa dda emyaka 10 emabega gonna, era gatundibwa dda Katale n'ensimbi ne bazirya. Kino kyemulaba olwaleero kiyita mu luggya. Talo oil ey'abasajja bano bennyini, amafuta yagatunda dda emyaka 10 emabega, bagatunda dda ne sente ne bazirya zonna. Kino kyemulaba olwaleero kiyita mu luggya. Amafuta gatundibwa, gasimibwa 10 years back ne bagatunda Talo oil gonna. Talo oil ye Museveni, ye Salimu Sale ne banne, gatundibwa 10 years back, gatundibwa dda ne sente bazirya dda. Awo tuvuddewo. Ekyennaku ekirala, gold gwobadde basima mu ggwanga, n'olwo gwe bagambye Wagagayi bagironkinze bulonkinzi ng'ekifaananyi. Gold yasimwa dda, era gold yasinga obungi wa First Family Bonga. Abantu balina gold deposit e Rwanda. Balina gold deposit e Rwanda nga wa family ya Museveni. Balina gold deposit e Angola. Ezenses biri. Nga buli mwana n'omuzzukulu owa Nnyando Yosoferi alina kilograms eza gold ezisukka mu 10 zalina ng'omugabo gwe omwana omuzzukulu mu family ya Museveni. Kino kye mwalabyeko mu balonkinze nno gold baali bamusima dda. Y'ensonga lwaki parliament bagigamba nti Uganda efulumya ttani 8 buli mwaka eza gold. Wabula mu National Treasury mu balipotingayo kilo meka? Ani amanyi figures, saagala bo figures. Uganda buli mwaka efulumya gold. Bwe nagamba ttani kiyinza okuba ekinene nnyo, kankugamba kilo kyekijja okwanguyira okutegeera. Buli mwaka Uganda efulumya kilo 8 eza gold. Wabula mu National Treasury balipotingayo kilo 8. Bali batuzaako parliament ne Minister of Finance nejja ne babulya sente eziva mu National Mineral Resources ze Uganda. Njagala comrade Alyoko
ongendere ku simu ye eyokubiri ompandikiremu nti kilo ya gold yegula sente mmeka katale kensi yonna nga nze sinasomula simu yange. Kwata esimu ye eyokubiri teekamu nti kilo ya gold yegula sente mmeka ku World Market, kilo ya gold yemu. Buli mwana n'omuzzukulu n'abasuubira okujja tumukunde Drake agambye ziri 3.9 tons. Jude Murindo agambye ziri kilo 8. No, njagadde kuwa bantu bano ekifaananyi manyi bannayuganda tubawa kifaananyi nnyo kinene kinaabalema kugeza kutegeera. Njagala muntegeere bulungi nnyo. Njagadde obbawo ekifaananyi kye banaategeera nti kilo 8 naye nga nkimanyi zisukkamu. Spin 147 Yugishins no sizezo. Njagala omuntu genda ku simu ye yokubi otekemo kilo ya gold yegula sente meka. Raymond Ray agambye 1 kilo egule mitwalo 12 ejja dola. Kiremu egule mitwalo 12 ejja dola. Kiremu emitwalo 12 ejja dola. Emitwalo 12 ejja dola. Rose Sister Rose Michael agambye emitwalo 14, emitwalo 11 mulu 10, emitwalo 14 mu 14 ku 16. Kati nkugambye gold alimo tons nenze nkuwadde kilograms. Buli mwaka gwe tufulumya parliament teyina accountability. Tewali tutula lwali tuddeko ne bagati natural mineral resources za Uganda zivamo sente bweziti era zigenda ku account bweziti. Kati nkugambye bayina gold deposit e Rwanda ne Angola. Buli mwana ow'Oluganda obokone emikwano wa Museveni balina kilo 10 buli muntu ku mutwe gwe. Era they can cash in oba they can cash out sente wabazaagalidde wabalaze wonna mu nsi yonna. That's the country we are living in. Naye wano bakulaga bakola proposals za kwewola ngendo bali mu kubba sente ez'eggwanga bali mu kuzibba bwongerako amabanja. Ogenda biga mu mukyala yokya Kasoli tabimanyi. Owekological taco state owekological simanyi patagenda bikugamba kuba ajja kubaako mukama bajja mukubembo. Mpuga tajja bigamba. Segona tagenda bigamba. Lukwago tagenda bigamba. Teri agenda bigamba okujja kwano ku social media. Matayo Kashaja tajja bigamba. Tewali agenda bigamba. Nenga it's a natural mineral resource buli muna Uganda zasobola okufunako sente. Nga sente ezo ziba ziteereddwa mu bintu byekulako teweetaaga kuddamu kugenda kukola bwakadaama. Bwa seculiko simanyi ngenze kuba kyemu America nkubaka kuwulira bubi simanyi kukola buli kimu kyokka kyekola kyokka. Wabula bano abantu ng'oggyeko golodi gwe batadde Angola owa famire yaabwe. Golodi asigaddewo bamutunda ku black market yeeruwa. Abali ku kisaawe Entebbe munanjulira. Enyonyi eva mu first family ejjaawe Entebbe neetikka golo n'emutwala era tetuukirana ku kisaawe kyennyini ku main. Abakola ku bisa by'ennyonyi e Dubai oba ne Qatar mukimanyi bulungi nnyo waliwo ennyonyi eziva Uganda nga ziza abakungu ba gavumenti b'e Dubai ne bakata ne bayingiza golodi oyo n'ayingira mu nsi ezo. Then Dubai eyina factory zaabwe eziddamu ne ziri brandinga golodi oyo ne zimufuula nti ava Dubai wawe Dubai. Ekyo nakyo bajja kibaga abaana bakola ku bisaawe ebyo. Nkuwa first hand information etagenda kuwa kuwatula lwa wonna. Taro oil amafuta yagatunda da 15 years back.
Gorodi tebamutandise musimale bamusima dda. Tuyina diamond, tuyina uranium, tuyina copper, tuyina mercury, tuyina buli kimwe kyetaagisa, tuyina mabo. Bamusimye kalamoja bamazeyo abachina bamutwala. Motoka ku motoka bazitika nizitwala mabo. Nete mwagala kutegeera nsonga zino. Lwaki temwagala zitegeera? Kati kansoke nkusigireko ekifaananyi ekitono. Obubuze bwaffe obw'abaddugavu abazungu batusiba akatambaala ne batulaga nti batuwadde obwetwaze ne batusigamu ensigo ey'obusiru etya baakuterawo eddiini osinze nnyo ng'osinzira ku bizibu ebibadde ku lukalu lwa Africa ne mu komite zammwe kw'osaba ennyo. Ni bw'ogenda mu Europe teri church teri kusaba. There is no any kind of churches in Europe mbuziri active nowhere. Kebere mu America, kebere Canada, nowhere. Kibuzeeko. Mu Africa Yesu sabala ekikusabisa byebizibu byennyiri byandibadde bisolvingibwa natural resources, sente ziba mu natural resources ne zidda mu economy ne zisituleko, kubanga omuntu wange olina omulimu ogw'okukola tolina budde bugenda kusaba. Tolina budde bugenda kusaba. Olw'okuba olaakinga omulimu olina okugenda okusaba. Tolina mmere olina okugenda okusaba. Tolina school fees olina okugenda okusaba. Tolina mulimu olina okugenda okusaba. Ne bakuteekamu ekyo ekifaananyi. Ewaabwe mu Europe teri gye basabira kyaki teziri baazizimba bantu babiddukamu tebiriiyo. Neffe waffe abaddugavu kubanga baakikuteekamu. Congo yesinga natural mineral resources mu Africa. Olw'okuba nti baali mu bizibu ebya koloniyo ne batta abaddugavu Abakongo ne batta n'omukulembeze Patrice Lumumba. Baafuna ennaku ne basalawo batandike kuyimba. N'abaddugavu omulala abasinga okuyimba mu nsi tebayimba nti kubanga they are talented, no. Bayimba basing on emotions. Slave trade wa slavery gye bayitamu. To console themselves balina okwekompozinga okutandika okuyimba okwejjako obusungu ttale gye zaava n'olwaleero. N'Abakongo okuyimba bakyeteekamu nga bayisa ebizibu ebyo. Kyovula nti osanga Omukongo asobola okwambala obukadde 10 ng'ekintu ky'amanyi mu bulamu bwe kwe kwambala n'okuyimba okukola ebyennyimba n'okuzina. That is it. We bamusetingirawo. The same which is taking place in Uganda. Bakusetingidde mu ddiini, mu music na mu kunywa bia na kwegadanga. Ekyo bakisetinze weekiri. Bw'obagamba kwati obyayogera tebitegerekeka alimba. Bino mbikugamba teri agenda bikugamba. Batusetinga abaddugavu tulina okuva mulika, tulina okwerikavalinga ng'obudde bukyali. Ng'oyagala okumanya byenkugamba ebituufu kubira muganda wa ali mu Europe, ali mu America, ali Canada, omubuulire ku by'okusaba ajja kugamba kaabulenga ne tuli kusaba tekuliyo. Gwe tebakulya seneti omuddugavu okutandika okuyimba yali ayimba ti it wasn't a talent. Si talent. Ebizibu bye baayitamu during the slavery bwe baatulangaawo nga balina obusungu n'ennaku. Baatandikanga okudevelopinga emotions ezabaleeteranga okuyimba. Kyovula mu America abaddugavu basinga okuyimba, ludde basinga okuyimba kubanga ekyo baakibateekamu olw'ensonga baatulugunyizibwa nnyo. Mu kutulunyizibwa obwo ne batuuka n'okuba tebakyalina option okuggyako okweteeka mu mikono gya Katonda. Era bw'ogenda okufuna komite esinga okusaba mu nsi yonna, they are black. Lwaki baddugavu? Ngenda kubuuza ekibuuzo kimu. America baatula luddawa okwetondera abaddugavu. America baatula luddawa okwetondera abaddugavu. Ebikole baakola ku muddugavu.
Omungereza yatula luddawo okwetondera omuddugavu bikolo byamukoloberako. Omuzungu yatula luddawa okukondeminga n'okwenenya world war ne massacres ze baakola across the world. Batula luddawa. Batula luddawa. Eno nkuwakira information eriko evidence eriko buli kimu kye weetaaga ozuukuka obwongo. Mwokusaba ennyo kumusaba kubanga kyabajjira nga temukyalina option mulina kugamba Mukama Katonda oba gy'oli tuyambe ne mu developinga ekyokusaba. Omuzungu takirimu. Nakikulekera. Nga nkola state nyongera kujjukiza Mukama Katonda gyali era tokola era Katonda gyali. Mu byokola byonna Katonda akola ki? Katonda gyali. Kati njala kubaza nyira katambi kano kamukulembeze lwa Kyagulanyi Ssentamu. Kali kodi bangena kuzomwezi zali 15 mwezi gw'okutano mwaka 2015 be yali akyadde mu church ya Pastor Kugembe. Kati kano kagenda kujjawo abagamba nti bazimba Kyagulanyi bulijjo njagala nnonya video eno nga njala bategeeza tewali yazimba Kyagulanyi yezimba yekka. Tewali yazimba Kyagulanyi yezimba yekka ompulira bulungi nnyo okusinzira katambi kano. Way back 2015 wira bulungi nnyo. Abaddeko video ng'etandika mbagambye musaasire nnyo pulezidenti tajja kuvaayo abalage nti kino kiri bwe kiti ebintu bisinga asirika naye abaala bakugambye atya mu kavidiyo kano. Video ngikomye wano banjongereyo kati gwagamba nti omanyi Kyagulanyi oludde naye simesu jui kyenkugambye wali nga ntandika mu video si kyakugambye nti ebizibu bye abyesirikira n'asirika kankakuddire Katonda okawulire. Ebinzo
ndozo kitegedde wano wenjagala okubategeeza ekigambo kino abantu bangi mbale mukoze video ez'enjawulo ne mukola okwemulugunya kwammwe nga mugamba okusinzira ku bigenda mu maaso president bamuwamba president takyasalawo ekibiina bakiwamba eri abakiwamba oh yes muganda wange buli muntu alina constitutional right okwogera kyaba ayogedde nkiddamu buli munnayuganda olina right okwogera ekigambo ky'oba oyagadde provided owaako obujulizi bwa reference yes bwe mwogera nti president bamuwamba gwe ku side yo kituufu bamuwamba naye gwe baawamba awambika era oyagala jja kugambe nti bampamba oba gwe byakola olumu bikulaga nti muwambe bw'oba odiringa n'omulabe gw'omanyi omanya butya bw'ogenda okukwataganya omulabe oyo ompuliriza bulungi nnyo bw'oba odiringa n'omulabe ng'omanyi nti omulabe omumanyi omanya bw'ogenda okudiringa n'omulabe bagamba bogobogo si muliro bogobogo si ki si muliro mbawulidde omusajja ono nembazanyira ka video kubajjira reference yesu ojja kyogera nti bamuwamba ate ng'oli mutuufu naye gwe bawamba bamumanyi n'abawamba bamanyi gwe bawamba agenda kutunuulira okole buli kyokola ng'akola bw'ati era okole buli kimu nga bw'okyagala ng'akola bw'ati bw'anaamala okukulaba naye ng'eriyo abalaba nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso nga bo balumwa nnyo okuba nti bandiyagadde aveeyo ayogere ku nsonga eyo oba akola ekintu kyonna ekijjawo oyo ye kyalowooza nti kyekigenda mu maaso muganda wange tagenda kikola nga gwe bw'olowooza alina enkola eyiye alina enkola egamba nkozesa nkukozese nkozesa nga bwenkola ki bwenkukozesa n'omusajja omwenzi alabirira amaka ge n'omukazi omwenzi alabirira bbaawe n'abaana be naye ekiseera kituuka ne bamukwatiramu bwenzi nga takyalina kyagenda kukola either okwawukana mu fumbo ne mukola ekirala oba okusigala mu nkola eyo buli omu ng'amanyi bw'ahandolinga munne. Do you copy that? Kino kankikugambe nobody and no one understand Robert Kyagulanyi Ssentamu and nobody can control him. At one time gosobola kujja ku kitebe ne bakuba ekikono nolowooza is the one who instructed ezo ziba personal gain za muntu aba akikoze okukuba ekikono si ze za president no. Nchida president gwaba yagadde okulaba amulaba gwaba tayagadde kulaba era tamulaba ate si buli muntu nti agenda kulaba no. Muntu nga ye musajja muganda alabikirwa ategeera abonekerwa buli omu amumanyi. Negwa alabire wala ogenda kulaba omusajja bamuwamba nga bw'omwogera nti bamuwamba yes nanjaga nti bamuwamba naye nkubuuza gwe bawamba bamumanyi enkola ye bagimanyi. Kankuweka ekyokulabirako kino kiri fane. Obubbi agenda okujja kubba banka ng'amaze okuwala buli kintu kyonna ne any slight mistake esobola muteeka mu panic mode mission yonna lyabadde agiddeko okubba neeyiika. Yembeera bweri essaawa zino tottanga kibe nga tonna kikenenya ndusu onootegeera otya omulabe bw'akola ng'omukangidde mu kkubo leka omulabe wo afune essanyu. Time bw'eneetuuka ng'olina omutegeeza nti gundi oli mulabe ng'ategeera ng'olina n'obujuzi omugamba nti owaayo omulabe wange kino badde okikola naye mbadde nkiraba gundi kino badde okikola naye mbadde nkiraba. Nakugamba enkola ya Kyagulanyi eringa ya mukazi
etya goga abavudde okwesimba ku independent bali tabamanyi bafu abavuddeyo okwesimba ku independent bali tabamanyi bafu alina gwagobyeko bego bibyokka mukama bakume video wedde tujja sinkana ku lokutano eno video leo bwe kulime okutegeera ngo tojja kutegerera ko ddala mukama kume mwena